mwegendereze emyaka obutabayitako kolera mu time. A comfort zone is a silent dream assassin. Wano mu Uganda tulina bannayuganda beebaka ssebo beebaka balinga bakompitinga n'abafu, beebaka otulo balinga bakompitinga n'abafu, tebalina planning, tebalina kigendererwa. Abantu babuuza emyaka gy'olina ne by'olina bikwatagana. Kereziya si kiddukiro ky'abanafu. Tojja kwekuma mu kwaya kampereze Mukama kyokka tonnawasa, kampereze Mukama tonnafumbirwa, pereze Mukama embuto zikuddemu. Balansinga byombi. Muleme twogezaako bubi. Temuleme twogezaako bubi. Oyimba mu kwaya olinga omutuukirifu naye ng'obwononefu bw'olina n'owemmindi asena. Lwaliwo omuntu yali ayimba mu kwaya nenayimba nakuba n'omukono naye baamala omukebera wali ng'alina siriimu yeetuga nkeera yeetugirabo naye ng'abadde ayimba n'okuzibiza n'azibiriza. Sinjagala basaba bakulu mwenna mukolere mu time. Use your time. Luno luwummula, mwetegeka okuwummula. Bona abatawummuza bajja kuwummuza. Mukolere mu time. In your time. Emyaka gyo gikusaba ki? Oba oli mu ssomero osoma ate ebyabasajja obinoonyako ki? Pornography omunoonyako ki? Ebyabawala obinoonyako ki? Ate oli mu ssomero soma oba osoma yiga oluzungu soma buli kimu kyonna. Kubanga that's the time. Bw'obanga ovudde mu ssomero tukusaba ki? Kuwasa, kufumbirwa, kola sente. Abamu mutusobedde sabo gavana mutwena abantu balina ebirevu kungulu naye obwongo buliko mutunta. Obwongo buliko mutunta. Tetubategeera bulungi. Bavubuka bakuze bagenda mu 35. Mwena abavubuka bali mu 35 nga tolina mukazi mutandise okugaganga emmere, mutandise okugaga mugenda mukula. Kapane njapasa muna use your time well. Use your time well. Sebo governor eno Uganda egumaza ne President Museveni yagamba even fools can survive here. Even a fool can survive here. Never nange. Here people wake up when they are behind their goals, they are behind marriage, they are behind the children, they are behind money. Nobody are confused. Ng'omulembe gwali mulala byonoonyezaamu na kubanga wabinoonya myaka 2 emabega. Nga you are confused. Kati butabikejjudde. Nengera abantu kumacha naye bangenda babeera baagala kukola church. Bw'oba oyingira e Kampala Busega waliwo abavubuka abato bali mu kuba njiri ssaawa 5 kumacha okuba njiri. Ssaawa 5 kumacha genda olime kuba enjiri akawungeezi. That's okay. Naye ssaawa 5 okuba njiri amaanyi nga mukyagalina mugakozese. Amaanyi ng'okyagalina funa akutwala weetege wepakinge wenyigeewo. Yes, gwefuna engeri gy'ogiramu. Lwakuba problemu eriwo nti abantu abasinga kati bali eno mu Kampala, bali mu Kampala. Abamu abasajja babaleka Kasese, mwabe Kasese, abeerakaya ab'Emubende. Ddayooko buuza ku bantu, ddayooko ku district genda ng'oyita ino bagamba balamusisa bannyabo. Osanga Boggoza ali eyo, Lutwama ali eyo. Mweyiye bannange nga mwesabira. Amina. Mweyiye bwe mwesabira. Mwekubirize. Push yourself. Mwekubirize. Oba tuwekubiriza tewali agenda kukubiriza. Kyangu nyokera ku macanga bufumbo tokyabusobola. Litwagatta omugole baali bafuna omunafuna mu masoppuulu. Emyaka gyali gikatuuse. Oba olina omukyala musadde abaana banakuba empeta. Abantu abakadde tebagattika baba bebase basumagira babanga bambega obagire bati wasakuba empeta ng'okyasobola. Bino njagala kubasaba luno luwummula mwetegekera okuwummula. Abantu mbagamba muzaala abaana abawerako naye ne banvuma. Luli nali ngatta abagole ne bankolamu ka TikTok nagenda okanyega buli omu ng'anvumye atugamba atya okuzaala abaana. Yalina abaana bameka asooka abazaaleko atugamba okuzaala. Ne bagamba nze ntuuka gye mutatuuka olumu ndaba bye mutalaba. Kanabadde New York eyo mabegako awo myezi ng'ena nengenda mu nnyumba y'abakadde nensanga Abamerika abaakolamo nenzukira zino enviiri enzirugavu zezikolerera enjeru amagulu agatambula gakuli agatatambula. Buli omwena mulina okweteeka ku bunkenke obutali bwa buwaze. Olina okweteeka ku bunkenke. Weetekemu obunkenke.
wetekemu something to push you every day. Never them back and embuza abantu, what's your passion? Live your life with a passion, with a drive, with a push, with motivation. Be your own booster every day and chase your dreams every day. You have two options: either continue sleeping or wake up and chase your goals. Wake up and chase your dreams. Live your life with a passion. Amina. Mugende muyiye mu kibuga, wabanga ekibuga kiganye mufulume eggwanga mugende mbere nga bannayuganda ba hero abagenze mu Middle East, bagenze Abu Dhabi, bagenze Oman, bagenze Canada, bagenze wa nali munyonyola ngamu nabeera Bangladesh, babeera Russia. Don't sleep. Make sure you're using your time. Eno Christmas yakuwummula munaawummula mutya mmwe? Nali erubaga nga maze okusoma misedda nga nkyaliyo nenengera omuvubuka yajja nga akutte nnyina wano nga mwetisse wano nnyina n'agamba, Father, bless my mother. Nga bamuwa akutte bw'atanywezezza n'agamba, maama wange muwa omukisa. Birthday ye ne muwa omukisa bwenti n'amufulumya n'amuta mu kasidro bwera nga bamulengera. Nabadde uli erubaga manya empigi omusajja najja nga alina maama we mabega nga yaziba amaaso gye tugenda. Ate abo baali balina ku mirembe naye mmwe temwebaka nakwebaka. Abamu tulina ebirwadde situmira ddagala. Kakati ani agenda obalabirira obukadde obutaliimu kukola? Pane mbasaba mwebale obudde bwammwe. Gavana naawe tufiire mu ofiisi. Olaba kirungi n'owummula nga bakyakwagala ogenda okola ebibyo. Gavana, ebulaayi obugagga buwangaaza nnyo okusinga obwavu. Mu Africa, mu third world countries, obwavu buwangaaza nnyo okusinga obugagga. Wano abantu bangi they survive on salary. Bantu bangi bakyali mu ofisi za gavumenti ezo tebalina gye basula, bali eyo kyebakoze kye bali mu ofisi kukwanamu bakazi, kubazaalamu, kugula ebimotoka ebitalina mulamwa, bimotoka bina naye nga akawunti z'enkalu. Abantu bali mu financial literacy, kusoma katabo kali kitali poor dad, bakulagiramu nti essomero tulitegeeza ngeri gyakukwatamu ssente. Kakati wano abantu abasinga bafiidde mu ofisi, bafudde bakola gwe omanyi kyokola owummula nga bakyakwagala n'ogenda ne weetererera n'ofuna akadde akanywa ku twenge.